Abavubi mu district y'e Buyende ku mwalo gw'e Bukungu basinkanye RDC w'ekitundu kino okusala entoto ku butebe bayinza okulwanisa envubu emenya amateeka. Ku mwalo guno amaato agasinga tegakyakola olw'okuba gali geeyambisibwa mu kuvuba mukene mu kiseera kino okwawerebwa. Abavubi bano boogedde okusoomoozebwa kwe bayitamu okuva lwe baayimirizibwa. Era nga embeera bweri amaka butinga abantu abafumbo abamu abakazi banoba abamu baleka abaana balekera abasaada. Bano bagamba abamu n'ekyokulya tebakyakirina. Abantu benabo basiibana basulandala. Olwisi twayenga kamulali baana gubaliisa ku mmere n'akabina kanzaali kogula n'akatungulu wataano. Abalala bategeezezza nga abaana baabwe bwe batudde awaka olw'okubulwa ensimbi ezibazza ku ssomero. Mwana wange wasimya kuonga ajanira ku ssomero bendemu oko benda buli kimu byona kidi gavumenti esobola otuwa naye nga twabeekiseje tukosa. Balumiriza abalwanyisa envubu embi obutakoma ku kyakubakwata wabula n'okubatulugunya. Kati amyuka ssentebe w'ekyalo kino Sande Bakitaawo wategeerezza nga bwe bagenda okwesitula bagumbe ku balakisi y'amagye mu kitundu kino yeebeebawo ekyokulya. Nanjagema abantu abo beena abo mbakobe nti atujje wali ku balakisi yene abaatwemereza okuboneka nti tuvuba mukene beene batuwenga ebyokulya okutuuka paka lwe balikolaki lwe balirekulaki enanda. RDC w'e Buyende Meja Betty Tekati Akero asabye abavubi bano okuba bagumiikiriza kuba nabo nga district bafiirwa ne gavumenti okutwalira awamu. Twatwagala enguudo zimproving, twatwagala amalwaliro ne mukene nayo contributing to the revenue of Buyende district and to the country. So I feel the pain you are having. Ye akulira okulwanyisa envubu emenya amateeka ku nnyanja Kyoga, Lieutenant Dr. Daniel Kamuntu asambazza ebyogerwa nti batulugunya abavubi bano. Yaba abantu zebawa ez'okubatugunya mu nnyanja abo balimba kubanga mpusene n'okuyita baleeta obujulizi babeeka yogera nti nekumukubi oba tumutulugunyiza naye baba balimba. They do that to incite people okulaba nga baagala balwanyisa amagye. Ku ky'okuvuba mukene agamba nabo balinda gavumenti kubalungamya ku ngeri ennungi abavubi gye balina okukozesaamu. Kyali mu process ngera banyonyodde abasinga aba RDCs n'abakulembeze abalala nga Honorable Nakata abadde wano omani member of parliament abanyonyodde nti tulina okulinda resolution enaavaayo bakola consultative meeting netuleka jansi ne basharinga ideas ezo ideas zibajja okuzimbirako batwale mu parliament ezidiscussingeko. Wabula agamba basobola okukozesa envubu ennansangwa ezeeyambisibwa edda mu kuvuba mukene. Twagistopinga naye tetwastopinga nvuba ya mukene yonna mu nnyanja nedda waliwo traditional means nga chota ne traditional means endala ze basobola okukozesa kugira nga bafunamu ekyokulya oba house income naye tetwawera nvuba ya mukene yonna era minisita yakyogera bulungi n'akisomesa kati baleke kubalimba baleke kubabuzaabuza. Bino mbyogera nga nze sita komanda Buyende nina obukakafu kubanga operation zenzikola mu district yange ne Kamuli ne Kali. Gavumenti yayimiriza okuvuba mukene okutuusa nga bamaze okulambika envubu ennuŋŋamu okusobola okutaasa okuvubiramu empuuta ento. Kwaniriza chairperson DMU